Omanyi abantu boogera nnyo bye batamanyi. Womala okuzikula omuntu balina okukola emikolo ne bamuteeka mu sanduuku bulungi nga bamaze okuggyako sampo ze baagala ne bamuzaamu. Bwe bamala omuzaamu baba balina okuyiwa enkokoto. Enkokoto eyo gireka n'esooka n'ekamuka oba n'ekwata nga tonayongerako buzito. So kyera kye baakola. Bakozesa seminti nga mukwafu nnyo. Ne bwe bamaliriza enkeera nga balina okujja bongere bazimbeko bakole ne terazo batekeko ne mark stone ye oba n'amanya ge ddi yazaalibwa yaani yazaalibwa ddi. Era ekintu ekyo njala kakasa eggwanga lyonna kyonna kulegulo bakimaliriza bakikoze. Entaana yawedde bulungi. Kujjako akayumba mweri nako kakalabika bubi. So mu maaso awo nja kukwatirako famire okulaba nti n'emikwano gya Kafeero okasiga langi bulungi bakadaabulize bulungi batereze ono okuterezaawo wabweru bulungi. Basobole okufuulawo ekyobulambuzi famire efunemu ssente ababa bagenza okulambula kubanga Kafeero yali star waffe. And especially for me nina attachment y'amaanyi ku mugenzi Kafeero kuba yafuuka mukwano gwange nga nina emyaka 16. Yes, nadali ganza okutunda omwenge mu bivulu by'aba Eagles nga ndi 15-16 okutandika okuyiriba okufuna akasente awa 16-15. So Kafeero n'akola dipo na zigala mu 206. I think I was 18 or 20 nga nyingira university nali about 20 mu 2000 yali mu 2001-2002 netukola video eyo n'omugenzi Kafeero. Yagikolera ku dipo yange Entinda nava ku dipo netugenda Masindi eyo. Yagikolanga yiti yakolanga bino video byemulaba abantu betegeka mu warehouse nga yagikola mu real life experience. So I can never forget such a man. Yomuyimbi yekagona alabikirako mu video wabaita ba video vixing nga tudde naye nga ayimba nga njagala byayimba. But it's really sad nti abaana be bakuze bonna naye tebagala kukola abasinga balwanira ebitaliiwo kubanga omugenzi Kafeero yaleka ennyumba emu Kajansi gye baatunda abamu ku baana. Then n'alekawo ploti mu Nkokonjero era nayo bagitunda. Naye bwe bangamba bagitunda ne bateeka ssente mu bintu bye baali bakola bya DNA bye bakola emabegaawo. Then yalekawo ekazo ziringa 26 we bamuziika. Nenga kwezo balina okusalako ettaka ly'ekijja erisigadde erijja kuba ly'abaana. Kati ebya estate yaabwe nze tebinkwatako. Kinkwatako okumanya amaka ga Kafeero amatuufu ge gaani abaana be baani. Kuba twasanga obuzibu emabegaawo olw'omwana yafiirwa n'agenda mu kyalo okuziika omwana we. Namugamba wano si wammwe kino si kikaakyo. So kati omuntu ng'oyo n'abalala bonna babeera nga bakula nga tebamanyi kika kyabwe, it becomes a problem. Njala mu ngeri njawulo okusiima nnyo IGP General yanyingira nnyo naye IGP Afande Abbas Byakagaba wamu ne badirector be owa forensic Afande Mubiru wamu n'owa pathologist ow'ebyobulamu director health Afande Byaruhanga olw'okulaba nti guno omulimu bagukwasiza bulungi nga seerabidde analytical laboratory y'Ewandegea eya government. Ku luno tugenda kufuna ndagabutonde ya Kafeero tuliddamu ate kusimula Kafeero. Ndagabutonde gwe bafunye amala ajja kusigala mu data bank eya analytical laboratory n'eya forensic laboratory. So abaana ba Kafeero ku luno ekiseera kye kino buli mwana okumanya amuzaala. Bwe tunasanga nga si ba Kafeero bajja kubuuza bamama baabwe nti kati naye wayendawo walala. Honorable Abatazze mugenda bakola mutya? Tubawadde chance kubanga database ejja kusigala weeri. Abamu tubayise bajja olwaleero. Nsobola okusaba ne bongereyo ne ku Monday ne bajja. Ewa bali 50 oba 70 kwajo babadde 26. So abona abali ewala olwa yabadde ava e Zambia bonna abaana ba Kafeero bagende bajja konda kabutonde bafune ebika byabwe. Anazuulibwa nga Yesu wa Kafeero nenga tamanyi kiddako. Abeera mu Uganda. Ajja n'emu ekika ekyo waffe. Kwade tuli bangi. Ajja kujja omuzaale. Ajja ne muzaala ne maama we amanyi taata we omulala. Kati kino kijja kuba kyakuyiga nti abakazi musajja baba akwagala ate toyenda guza toyenda walala. Ko oyenda walala tomanya nyini lubuto. Batugambye nti babadde baziikula Kafeero nti no basanzeeyo ko eddagala ku ntaana. Bababuuza abo bamuziika nti sibimanyi ebyo sibigenda mu bya sitaani. Sikirizibwa mu sitaani kati ababiteekayo ebidagala byabwe bagende babironeyo. Ebidagala tebikola kati eddagala tiri mukomyawo kungulu nti likola ki.
sitaani we bukunja bwatyo nze era nasabye ne Katonda njala kwebaza abakunja obutalya mulambo gwa mukwano gwange kaba ngamba baali bagirya mpuze ntya n'okutya ebukunja ngamba bali abantu so newunyiza nti gyali kubanga wamawulire omu yangamba nkulayirira tajja kubeerayo wala omuvuka bamuyita Abdu Muwonge yangamba tesoboka ebukunja balya tasobola kubanga gyali so basimye balowooza nti bataliyo nene bamusanze nga gyali Prince nga gyali nga mulamu gyali bulungi nga omubiri gwe guli intact